Ebiva mu Katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexbar KCCA. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza ssente naye nga z'olina ku ssimu tezikumala, teweeraliikirira. Gattawo ne MTN Momo Advance. Kale ene BBS Terefayina yo wona wose okubeera nga totulaba tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka Ageesigika ewali abakyala abanyirivu okuzaama bakatoliki bakola otuviiri sokolaga abantu akaviiri ako omukyalo oyo agenda akaviiri akakubya bulungi nnyo bw'okatundawo oti ke kali akaviiri akalagirwa. My name is Dipato Katale, got the microphone gulu njakwera nga tenkubuzaako mu ngeri enjawulo oli otya bitambula bitya mwana gwe wonna w'osinzira okubeera nga ate otulaba ffe tuli mu katale k'abeene wano e Kireka we tukoledde olunaku olwaleero abakyala batunda emiyembe batunda obutunda kyansokedde wano wali fruits no ovacado walonyeddeko ku juice ovacado gwe nga wakutte kedo n'omukuba mu blender bulungi nnyo no mugatta mu passion. Oh my, that's why I look like this. Hey, Dipato ngolaika bulungi nnyo anayo koza olususu oyina ebiseera ebyo gwe tabula kakedo tabula akatundako onyemwe emisembajjo byesiibirako ebyo gwoleta emmere nagira bwati omutwe gutukula gona gumyansa kufayo no mukama wange. Sembajjo nkubuuzizaako nnyo namusak omukulu Patrick Sembajjo omukungu senkulu olyota taata nkakasa nti bitambula bulungi bannaye mwe abaana basomye mwebale kubeera nga ate mwayise bulungi ow'emuto nja okubuuzaako ku mwana gwe bayita Magezi Bright yafunye emyenda ena Magezi Bright Katonda atalina mannya gwawenya omwana bamutuuma nti amannya ge ye Magezi ekyo kyokka kimala okumanya nti omuntu aba muki kati ne bamugattako Bright naye naakola emyenda ena njaga kubuuzaako ku muzadde wenna ng'ekyamazima kati ate wazzeeyo gwe n'osoma abaana n'obaleka school fees zonna ozikutte kati ate weeweerera gwe olabe nti future ogikyusa kati ng'ate bba abaana obeesonyiye goddeyo osoma onoonya ki dira akasente ako gwoba osomesaamu abaana basobole okubeera nga ate basobola okubeera ng'osoma njala n'okubuuzaako ku muzadde omusajja ng'ekyamazima bulijjo omwana tomufaako bukyanga mu muzaala kati ng'obuuza results buli kaseera obuuza omwana oyo yakoze atya bazikuwe omwana uwo wazaala n'omala asajja mwena mbabuuzizaako nate mugerenja kale tulina enkonjafu ba MTN abaga nti enkola ya MTN Momo Pay enkola eyo nnungi nnyo bw'oboze mu katale nga wano abaana bagenda kudda ku masomero enkola eryemu yokanyiga star M65 star teekako 3 then hash oweereze school fees ate osigale mu katale ng'okola osigale ku mulimu gwo ng'okola enkola eyo nnungi nnyo ate ya bwereere kiki olina okukola olina kuba na merchant code n'oweerezaako akasente kugambye onyiga star M65 star n'oteekako 3 then noyongerako hash obulambo nobeera nga ate obukyusa tuli mu katale ka Ssaabasajja mbadde nkyatumira ku bantu njala n'okutumirako ku mukyala ng'oli mulokole naye nga gwe otunda ebyekinnansi mu katale ng'oli mukyala mulokole kuba nnyo Yesu yeebazibwe naye nga gwe otunda emmindi gwe otunda amafumu gwe otunda ensaasi waliwo ne bano kati abakyala abaliko we bateeka mu biwato babuyita batya Francis gwe mwonoonefu kale ebyonakala tugenda katambula mpolampola abakyala we bali n'abazaana ba Kabaka akatale kalimu abaana abato n'abakulu ngezako kakulaga nti bw'obanga olabye tulaba wali cabbage tulaba watermelon tulaba obutunda tulaba obutungulu entangawuuzi ennyaanya ennaanansi obumondo obuzungu na buli kimu ate okulaba nti muganda ngosobola okubeera nga ate waliwo oyagala nsuwa oyagala kutereeza amazigo jangu obulira abantu ensuwa bw'ozitunda bakusangawa mwambala mutya musiba amataayi temusiba kyuko tunule wali bulungi mukabera bakulabe sajja ono bambi alina ensuwa ze ozijjawa embaale ova mbaale ojja ozireeta otya tuleeta ku fuso ne tuluteeka ne tuleeta muleeta ku fuso muteeka ku fuso ne muleeta kati eyo ensuwa yaseete mmeka eno gumu kanaana muzikola muki mubumba kati gwe boosi oba naawe bakukozesa bukozesa nze mwenyini nzeekolera gwozeekolera kati lwaki tofunayo ku bakozi n'ogaba ku mirimu gwe mugagga gwozunga mu butale lwaki tofunayo abaana awo ab'emukyalo tebaagala kukola kyokola baneekolera zeka
abaana tebaagala kukola baagala byamangu lwaki wasalawo okukola guno omulimu anti ndaba ku nfunamu sente ofunamu sente osomye kyenkana ki bino wabisomerera wabisikira nayigira ku taata wange wayiga kati famire yonna muzze ekyensuwa mukyekakasa bulungi nnyo ozimu kati gwe wakazikolera bbanga kyensuwa myaka ng'esatu bina byozifunyeemu nga ki nagulako amataka gange nagula eboda yange kati wano watambuze waza omukazi baana bameka baana babiri bebaani Jona ne Hiruda inayo Jona ne Hiruda wabalese wakati omukyala mbale bali mbale mbale abayaye bayo kati nakuzomala eno sirowooza nti onookwasaamu omwesiga kati batumire bonna abantu bawene enamba yeyesimu abaagala ensuwa ze nkuwadde oli ku TV yabeene ntumiddeko taata wange maono John sita wange Mutonyi Christine ne baganda bange bonna abatunda ensuwa abalala mu bitundu ebirala olina ne baganda bonga mwenda mutunda nsuwa kati ogwo mulimu gwa famire yongera otumire nkusiibule ntumiddeko jjajja wange abeera eyo Kabuma abagala ensuwa banguleko bampagireko nange efuuka omulala efune ku sente sebo kati olina kyakyo ŋŋamba ate wali oba ensuwa njikuwonye njikutaaseeko ngulako sebo njiguleko bw'ogisalako ogikoma mmeka gumu kitundu gitwalire senkunguwanye okutuzi tw'ensuwa kale tuli ku BBS Terefayina katuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'ennakawa obulamu bwetyo tulinga okwanga ate tubutambuza njagala okubaala nga nkuwa ennamba z'abantu ab'enjawulo oyagala green pepper ng'ono jjukira waliyo green pepper ow'enjawulo mu colours ez'enjawulo waliyo green pepper ali mu yellow waliyo green pepper ali mu red ate kozi abatakyali green pepper tuyina yellow pepper tuyina red pepper ate tuyina ne green pepper byonna osobola okubeera nga ate obisanga mu katale ka Ssaabasajja Kabaka waliwo wano omwana wa Ssaabasajja atula mu katale kano akola ku naye munyiivu nnyo be bamu ku baagudde abaakoze obubi ebibuuzo so kati bamutadde ku kibonerezo ebibuuzo byamulemye bambi najja akola bubi kakati alinga ali ku kibonerezo naye nga namuli betu we balekola bulungi oli saiza wali empiji Kamengo we balekola bulungi yakoze obubonero bunkaaga mwana yakoze bulungi naye yakoze emyenda 3 n'omusanvu gumu ko kirabe emyenda 3 n'omusanvu gumu yono omukazi omukuba enkugambyeko sokoleke abantu basooke batugenda please can you please you're busy I know sokoleke soko obuze kubalabi ba BBS Terefayina bakubiriza nti kano ke katale abave bweyogerere abave Kireka abavula ndoozo omulaba anywe mmindi okuyita ba customer okulaya kiro kubeera nga atakikwasaganya bulungi sokoleke ono naye mama ono naye muyizi ubyutya jendi bitambula bitya we bityo omudala gugwo ogwani gwa mange gwa nyokowo hanga wokyogedde nyokowo nga wokyogedde wakoze bumeka mu P7 wakoze bumeka ate emyaka jango jagiba mu P7 naawe je jiri mu kirasi tega kulimba mukwano jiri mu kirasi agwe kakkana wewe okusoma babivaako tobuuza nnyo tobuuza nnyo ulyotya jendi bitambula bitya we bityo gwe omwana omuteekya akuleeta mu ddogo eryo katale kiki onoonya ki tegeeza mwe TV eriyo yokka emu TV eriyo yokka emu nyingi kati ekyo kyakikuleetamu dogo eddogo tegeeza weesiga eddogo lye nze ndi wa Katonda ajjeeyo omudaali omwana wa Katonda soko tubulire ovuganya otya n'abakyala bano abasobola okubanga ate bo baluddemu nnyo balina bakasitoma bangi okikola otya okusobola okulaba nti osobola okutunda emmaali kisa kya Mukama oba oyinawo obukodyo obulala bw'okola mu mpita gy'obayitamu enteekateeka y'emmaali yammwe yani akuyigiriza emirimu gino nagambye mange maama wange omulungi omuwaati nkyalaani mukyalo oyo yali omumanya amuyita Robina nkyala Robina ate kati wano wava akasente n'osoma nyini ekyo mwebaze mu maaso ga kamera mwagala nnyo maama wange oyo mwagala nnyo mukyala Robina kale
Omusajja wuuyo yeebaza nnyo maama we mumalirivu olw'amabambi nabo bakola bw'otunula mudaala gwabwe guliko ebintu ebiwerera ddala oyagala kutumirayo abantu basatu girlfriend yasooka abasooka bawagizi baasene bokka abookubiri bonna abanjagala bonna mbatumidde ekyo abasembayo Bobi wange omuwaati utegeeza ki kyekyo kyennyini Bobi w'omuyeka omuwaati kale ku BBS Terefayina kwe tuli onaze ggula nnanansi omwana wattu naye waali wano leba naye oli otya bitambula biti si bubi nfa basuubuze abakasitoma bawa mwe bakasitoma bawano ononye eki bumonde naye ndaba oguze butono bwa 200 oyo agenda kunsibira bugenda kukola ki nyaba mitwalo 4 bameka 4 osika chipsi tundira bweyogere like otunda nawo na grocery oyina grocery kawe balikola grocery ogitandikawo omuntu yeetaaga ssente nga mmeka mitwalo 5 okutandika grocery oba grocery kyesitegeera dala omudaala baguyita grocery mu luzungu oba we talk some Englishes atwogera Oluganda kubanga we bring some Englishes people understand very well. So how much money did you start with that grocery? Tuli mu nsi ya Ssaabasajja Kabaka baffe tulina okwogera Oluganda era kati grocery eyo bw'ojja nono nene ebintu omonde w'emitwalo eno oyinza kufiisako ssente nga mmeka mitwalo 4 funako ng'omutwalo eggoba ogobako ng'omutwalo ng'obutundidde ebbanga ky'obumonde obwo munako nga 2-3 kati otunda bumonde bwokka oba olina ekirala ky'ogattako nyaanya byonna kyakala nga bw'olaba ebyo kakati njagala okukoowolera abakyala bonna manya abakyala bali eyo bagamba ensinzibu obulamu emirimu tegirabika omukazi n'abeerawo ne yeekubagiza emirembe gibaggwako bakubirize oba olina amagezi nti omuntu osobola okukola era n'obeera bulungi ekyo kituufu kyoyogera era nkubiriza nnyo bano abakazi bano baneekolera gyange bano abeetunda okubanga emitwalo 2 oba otandise n'okusika paani tandikirawo mpola banza natandika n'emitwalo 5 kati ndi mu mitwalo nga 3 capital mbanga kimu okikoledde ekyo myaka nge 2 so kati capital waaweza emitwalo 3 capital ndi mu mitwalo 3 capital tunda amanda netetenkanya n'ogatta nengatagatta ali atya omwami wange gyali mulungi mwami ani omwami wange bamweya na Badru tata abaana bange oyo ye taata w'abaana bo kati omwami aliko yoyo era yaliko kale mwami bamweya na Badru tukubuzaako mu ngeri enjawulo omusajja aliwa Rwanda Pluscom ali mu Rwanda Rwanda Pluscom gyakolera Rwanda Pluscom gyakolera kale ku BBS Terefayina kwe tuli program ebifa mu Katale mukyalo ye Musanze y'omu ku basuubuzi ate abazze okubeera nga ate basuubula ebintu njagala kugenda wano malirize ninawo maama wange wano omulungi ennyo kyuka otunule eno obuuze bulungi ku bantu mukaddanyirira yebino biki nyinza n'okwonoonera kyuka bulungi nyensi ekulengere ne unsiikiriza terera bulungi nange nfune wentuula abantu ate kati lugezikezi kiri lwekozi oli ku mapaapa aligo munnaffe ffe tulina amapaapa oli otya yendi sebo bitambula bitya bitambula bulungi tuze mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ennakawa ngano wayitawo Kireka sebo amina ak'Ekireka ulira bwentandisa ate okwonooneka ntalaga omwami wa wali yafa owaawa wali omukyala amini omukyala mukyala mutesi naye mbu mwamulemesa naawe yafa bulwadde bwe ng'omuntu anti era bagamba obulwadde bubeera naye mbu mwamulemesa omukazi yafa kolima ng'ani abyogera ebyo ffe tubimanyi abawaayiriza naawe bawaayiriza kiki omuntu tebakyafa kubanga bakola mu butale bagaa nti muloga biraba oti nogira twagendakayo mu katale akamu akeeyo ematuga ng'oli yataddewo emmese 3 ku mudaala gw'omuntu kati nga zeetunuulidde bweziti wane waffe tebiriiwo ebyo naawe oli otya sooka otubuulire olwaleero ebintu bimiridde bitya wakati nga tutwala abaana ku masomero ku Mande obwavu bwa kika kya waggulu nnyo n'aludde n'okubulaba
n'aludde n'okubulaba. Tukole tutya kubanga g'amasomero gaagala ssente. Tujja kugumiikiriza. Olinayo abaana abasoma? Basatu. Ninayo David Sentuya, Nashiba Nalwadda ne Nahiya Nantale. Lindako. Abaana b'ozaala bampologoma? Ninayo ab'empologoma mukama wange. Abaasooka baali bangabi? Ebyo si bye bikuleese. Nze neddira ngabi ate nze ngabi. Ate kati nze mbadde mbimanyi tewasoose kubiŋŋamba. Gwe bomaliriza sheno. Bali kutulaba ku BBS njagala ogamba abantu bakubiriza nnyo okozesa enkola ya MTN Momope, bakubiriza okulaba amawulire gaffe era osiibule. Nze mbivuddemu. Abantu kale mbakubiriza ekisookera ddala nze kyentegeera mu byoyogera kyakukola. Nkubiriza abakyala okukola yadde zibula naye era tobulamu ziyamba mwana wo. Balekeraawo okutuulanga awo okukaaba ssente zaabula kati kano kaseera kombuuza kana aka school fees si kalubeerera kaddakiika budakiika tunagenda okutuuka mu gwokusatu ffe nga tutandika okuyoola. Nkuba ejja kuba etonnya bintu bijja kuba byala ate amasomero bwe gaba gakola lwakuba kati entandikwa ebeera nzibu naye amasomero bwe gaba gakola tukola. Oli ajja nagamba mpa bbiriŋŋanya wa mitwalo 3 nina nange benguuza nga bamasomero. Oli nagamba mpa pepa wa mutwalo onoosobola okumpa ebintu nga nkusasula oluvannyuma lwa wiiki ebyo nabyo bibeeramu. Ebyo byensinga nze okutegeera naye kakati kale naabo boŋŋambye okukubiriza bagende bakole bagende kuki bagende bakole n'okwagala ennyo okulaba leediyo ya Ssaabasajja ekyo nakyo nkibakubiriza lwakubanga ze sirina budde bugiraba olw'ensonga kati ndi wano ate ekironja kuba nakasero. Kati mbudala osulirayo ddala mukawagaze era ngenda okuva ne bwenvayo essaawa 6 mba nkooye mba neebaka. Omwami si yensonga wagoba n'emyaka gikuze tebakyayina makulu ebaako ne munnaakukuuma gw'osindira nti wano wannuma owaayo n'akusiiga kaalo gyali ayinza obutabaayo gyali. Kale wetuwadde ekireko olwaleero mama wange omulayo bulungi nnyo wava wanaagenda nakasero abeere nga atakikwasaganya mu ngeri ey'enjawulo. Njagala n'okutumirako ku bakyala ng'obufumbo bwafa bwa mirimo nga goga nti ssente zakusingira byonna n'obufumbo ne bukwonoonekako. Kale munnaffe ndowooza ssente zo zinaabeera muntu wo. Kale paka olunaku olw'enkya mbageza birungi byerere twagala abaana bagenda okudda ku masomero we muddayo musome kubeera mbalangira tekikufuula mulangire waka oba ovuddeyo ng'engato bakuwaddeemu gumaneeyo oba tebakuwadde sukaali obugi nywanga bakuwadde okitegedde. Abaana baffe basomye bulungi tubakubiriza basome nekyo ekinaabaawo kati wange yafunye 18 Nashiba Nalwadda yakoze bulungi 18 kati fe abalina abakoze obuna tebyenkanankana obadde tokyogerera kisinziira eriyo abaganira ddala okusoma ne bakoma mu kkubo bageza n'owange wali yakoze omwenda omwana wali ku mudaala gwawali emyenda 4 tumira ne ku bakyala noyo nali mufunyeeko tumira ne ku bakyala nga omwana olw'okuba yafunye emyenda kati nga bamusindika mu bufumbo babuli ensi y'enkomerero gye bali omwana olwafunye emyenda bamunoonyeza kati musajja ebyokusoma nti byagaanye bali mu nsi kyabwe Uganda kanaawe walayi tebakyali ogula omulembe gwa Museveni ekyo nkiwakanyiza. Kale bwetyo twadde onakolayo Kireka sala kusingako nnyo njagala kwebaza Steven njagala kwebaza Yvonne njagala kwebaza mugana Kadunabi abali eri mu social media house that is Mukwaya mugana Kadunabi ne Gladys ate na bonna abakola okulaba nti tusobola okubanga tutambuza omulimu guli mu ngeri kyazo okubeera akabi MTN Momope BBS Terefayina ebibala bampadde akananansi wano bannayo ntegekera kazi wuna ntegekera. Kale tusinkana olunaku lw'enkya nga tuzzaemu a very good afternoon.